Mawulire mangi okuva mu bitundu ebyenjawulo. Mwana mulenzi mutabani wa Tango Doi aganye tribunal bye yasaze. Yadde emabegawo tribunal yabadde ekkiriza nti akalulu kano kaddibwemu naye nga taata we Tango Doi tali involved mu kalulu kano. Era ne basalawo balonde ba commissioner abalala abanaabeerawo nga akalulu kano kakubwa. Ensobi eriwo eriemu gye ndaba nti decision tribunal gye yakoze nnungi naye kino kye baali balina okukola luli ng'akalulu tekanabaawo. Nti luli baali tebalaba omwana eba conflict of interest. Oba olowooza ki mu lwanyi? Naye kano akalulu tekaali ka ku migongo. Eyo conflict of interest. Tukipoliticizing ino twakinarrowinga. For example, tulina mu parliament eno ya Uganda evireko. Mubairemu omwana ng'atwala region number nga youth nga latawe ali mu parliament ng'omubaka wa parliament owa constituency. Bwe tunaawuna kuncho nga babawo bishop aye ngoja nga babawo bishop ngoja kufuuka reverend taida ku presiding over omukolo ogwo okubanga ye bishop ate nakuzaala kintu kya logic justice endooza bwenti endooza yange buli omu kya bugagga mu ndooza ye bwe kiba nga twesimbyewo mu kalulu nga taata wange yakulira presiding officer ali mu kubala akalulu bwe kituuka ku kalulu kange asaana aveeyo omulala akole ki ndowooza tuba tuwolesa democracy mu buteeso tiidi bwe kiri aye ife eno mu busoga ife mu busoga eno tuli somehow related ku buli muntu. Nze duuzi wano mu kalulu ke tubaire mu kanaka NRM waliwo omuntu nga naakulira ebyokulonda mu district emu aye nga waliwo meeyi yeesimbyewo muganda we nga waliwo yeesimbyewo ku bwa kansala abasengawe so tukobe nti abo abaabitamu baba wakadi bago lokubanga yali ku presiding of ekyo kiri wayi yali muganda we nga bw'obuuziza otya waife mbateeso bakuba batya akoto nga lemoke jo ebe itungano ejasi teeso kere mame koto si akirono jeopardizing akirono ready y'abantu okuba kwasookerwako mpaka twasembayo wetagala n'ekikolo kyalwo teera naffe era okeese naffe.